excuse gye babawadde ya kito tubakuba nga tuli mu nsi ensi erina amateeka ensi erina balooya ab'amazima omukazi yandibadde afuna obwenkanya bintu binnya ebikolebwa mu nsi byotasobola kumanya omwana atanneetuuka bugagga ku 10 ku bakazi abo balongoosezza abakazi ebitundutundu 8 bababbyemu ensigo zaabwe naye nga tebamanyi na kumanya binnya ebikolebwa mu malwaliro ge Uganda ogimanyi tosobola kufuna bwenkanya ate tosobola kera makya kweyimba mu institute eyina balawyers nga toyina so okusunga eddwaliro by the way okulagajjalira obulamu bw'abaana bo ate omusango n'oguwangula bulungi nnyo. Nja kubuuzaako gwe atambula naffe wano ku media nenkwebaza emirimu gyonna gy'okola naye nga nti webale nnyo okuba nga otugoberera kyokola kyakabi nnyo. Nze Duncan okuba nga nkutuusaako ey'olwaleero okuba nga tutambula naawe omanye biki ebitambudde na biki ebigenda mu maaso na biki bye tuba tuyina okuba nga tukutegeeza. Ensonga ez'olwaleero zigenda kuba zitambula mpola mpola. Ndi ne chairman wa Bonnamwaya omukulu Akungizibwe Jacob. Eriya liri Akungizibwe Jacob. Bwogamba Akungizibwe obataddemu N neri suppose kubeera Akungizibwe Jacob. Mu Luganda litegeeza agulumizibwe Yakobo. Ng'ogatadde mu Uganda agulumizibwe Yakobo. Osegeera katate kino kyenjogera kiba kitegeeza Akungizibwe teririiyo. Lina kubeera Akungizibwe. Akungizibwe teri wogamba Akungizibwe waffe tetulinaayo. Oba teririiyo. Amanya kugabeera n'ebigendera by the way. Era meaning yago yeba reality ya abantu nyonyole ente mu Luganda wakutumenya kati nga Akungizibwe Jacob n'olivuna n'ogamba agulumizibwe Yakobo erinnya libako n'ensonga ki weriri bwogera mu Bible Jacob yali musajja wa tabbu sima baddankani wakunoonyeza muki Jacob yemu ku basajja baasooka okukwata Katonda ekigo balwana okuva ku makya paka budde zibi Katonda namugamba sebo sijja kutugera kusigira kuta nga tombula esinze Katonda yagamba okugera nga kisaye kimulemeddeko n'akigamba Jacob nkutadde n'erinnya lyo ndikyusizza kati gwe Isirayiri. Jacob okumanya Jacob yali musajja muzibu. Jacob mama yali amwagala nnyo okusinga muganda we gwe bayita Esau. Era mama we baali mu kwano ne tata Jacob nawulira tata Jacob ngamba mama Jacob okimanyira ku blessinga mutabani wange bayita Esau. Nagamba ate Jacob oyo mwana Jacob ejo mwana kyambo sikitegeera ati mama Jacob nawulira obujja n'agamba Jacob namugamba Jacob tata wagera ku blessinga Esau mbadde nsaba tukole ekintu ekyenjawulo na ablessinge muggwe Esau yalina ebyoya kati mama Jacob n'afuna endiga n'agiteeka ku Jacob kati tata Jacob yali muzibe we yajja Esau balinda okumuwa omikisa Esau yadda mu kweraga Esau munange we yadda mu kweraga Jacob ne bamblessinga otukireka mu bulamu bwa leero fena Katonda atuwa opportunities mu bulamu bw'ensi mulimu abagajjalira opportunity Katonda zaziwadde mulimu abantu Katonda bajjako opportunities naziwa abantu balala n'obabbye olunaku olwaleero ng'obbye Katonda ng'ogenda kukola ekirungi mu kubbako Katonda asobola okuwa blessing kyova nti omubbi agamba kabaka tosanga leero tebankwata kubanga ayinayo omukyala abaana baani bakolera ekirungi ye story ya Jacob ne Esau wejjiraawo. So Jacob y'omu ku basajja abakolera love yegomba omuwala gwe bayita Leucho ng'amukuba n'agenda mu kika ky'abali kinaga njagala kufuna mukazi gwe bayita Leucho nga amaka galina etteeka osooka kukwasa muwala mu lujja mukulu kati munnange Jacob oyo olwa love nnyingi n'agamba agera okutuusa omukazi ewaka nga bamuwaddemu mu kikolobe agera kumukwana naye omukazi gwe bampadde nga si yeye nadde nagamba musajja gompadde omukazi omulala nagamba guma n'oyo woba oyagala ono ddamu okole musajja naddayo n'akola ngeri waalya ng'ali oli gw'atayagala nga walinda paka oyamala okukola n'akwata Leucho n'amwagala era Leucho tewangala naye kyekisinga okunuma mu bulamu bwange sidde nga nk'omwana gwe bayita Leucho sifuna nk'omuwala gwe bayita Leucho era Leucho mu bannya gonna ge nali ndeetinze ku bulamu bwange temulimu linnya lye bayita Leucho njagala nnyo okudeetinga ku Leucho
just nyaganyo kutukiza nnyo ebintu bya mu Bayibuli omwo ebyaddala Duncan gondi yawamufuna no guyasooka ono goga guyasooka alwa ogambye agenda n'asabayo ne bamuwamu omulala nambuwamu omulala kati erinnya lye naligezaako ko teyali lyangu saidi yange nze yali tayagala omaideriza waliwo ekintu ekimuddanga kyolina okumanya nti a lot of people do think that we are perfect balowooza nti ojja kuba ndi perfect siri perfect okitegeera nti buli muntu alina obuzibu bwe mu bulamu bw'ensi kati mulimu omuntu ajja ng'ayagala Jacob akola ku radio ya Dembe FM neyirabya nti oyo Jacob taata Melissa abantu abo banjawulo oli Jacob bamusasula kwogera ebyo yagala owulire mu matuugo ne Jacob ono ow'ewaka akwata ekkubo ne yeefumbira n'ayita bakyalibe ne Duncan ne bali emmere waka waliwo Jacob oyo okitegeera kati Jacob oyo abasinga omunyi tebamumanyi abeera so hidden mu DJ Jacob Omutuze so nsaba nnyo Katonda nnyamedde tinga kumala gwe bayita Lewucho bw'abajja ali akunoonya nja mwenoonyeza saagala kunsiba nkolobe nga gye basiba Jacob mu Bayibuli okimala nagendako ne recently wano nagendako ne newandisaako nga njagala kufuuka poliisi nga ndi munabe wa bufuzi ofusa kyamaani ngomuwaki nali nja era natuka okumpa omukazi nga I think I know you from where kwe namugamba TikTok yes this is the guy I always follow you on TikTok namugamba you're lying nampa ekipapula nga njaga kuwandiisa naga ndisobola kuwandiisa kwewandiisa ku buguni ng'oli politician so okumalako kimu nga njaga kumanya lwaki abapoliisi bali enguzi ekyandeeta mbyobufuzi ekisingira ddala nali njaga kumanya lwaki abantu babalonda ne batadda ku byalo ne batakolera ku bantu lwaki abantu babalonda ne batadda ku byalo nakitegeera nti omulonzi buli woyitawo otalabira ddala ekyemisana kiyitawo waliwo alaba school fees ziyitawo waliwo alaba scholarship ziyitawo waliwo alaba ekyeggula ekiyitawo waliwo alaba chai ayitawo waliwo alaba soda ayitawo n'otuuka ekiseera nga ne famire yo erowooza olina ssente naye nga munakyo sinsi toyina okitegeera kekyo ne nkitegeera ngamba lwaki abantu tebakyagala kudda ku byalo byabwe nga bakulembeze is because ababalonda babasuubiramu kingi Jacob obudde obujjawo obusoma Bayibuli kuba ndabyo ogimanyi munnange gola nakulira makamo single mother wange mama wange Christina Nakanwaji yali mukyala mulokole nnyo so mukyala we mulokole nnyo yatuyigirizanga okusaba y'omu ku bakyala bemmanyi abasaba mu kyaki ezisinga obungi mu Uganda muno Wakayanja yasabirayo Kayiwa yasabirayo nga y'omu ku bakyala bemmanyi abali abagumiikiriza mu bulamu bw'ensi nti ova ku mukyala okuza abaana be nga baana bangi talina musajja naye nga buli lweggulo mulina okulonda obumenemere okubezaawo amaka ova ku mukyala asobola okugeera mu kyanaga ntumanyi sigenda kwebakako musajja mulala oba tulidde doodo oba tulidde bumeremere nga tubulonze kyetugenda okgenda nakyo ova ku mukyala agamba omwana nti no omuntu tabeerawo na mmere yokka waziri kigambo kya Katonda n'abaliisa enjiri obudde ne buziba ne bukya nga temulina kyemulidde ova ku mukyala addira Christmas n'etuuka n'akwata emizingoonyo n'afulumya n'asaanika abantu balowooza nti mulina ekyekulya kumbe temuli kyakulya so oyo omukyala yanjigiriza nti no abakazi bandibadde bagumiikiriza mu bulamu bw'ensi nti okupapa okunoonya omusajja omulala okupapa okunoonya omuntu w'okwagala si kirungi astisiko oba ozaddeko gezaako ng'okyalina omanyi okubeera single mother ng'olina omwana omu tekiruma nnyo dani okwera single mother abaana bana baana babiri baana basatu kati single mother yenna bw'ozaala omwana omu laavu neegaana genda okole weekolerera kijja kukuyamba omusajja nanakusanga owokubiri tojja kumenyeka nnyo kuba kizibu nnyo okwagala omukazi alina abaana abana notamugobesa baana abo basajja bangi nnyo bagadde abakazi nga basanze n'abaana basatu babiri era omusajja amugamba zaayo abaana abe owa kitaabwe ate kibi nnyo mu bulamu bw'ensi ogamba omukazi akwate abaana abazzeeyo so omukazi oyo yanjigiriza okumanya about God ate yanjigiriza okwagala Katonda nti Katonda at times aleeta ebigezo ebyenjawulo ebigezo by'obwavu ebigezo by'okugoba ku mulimu ebigezo by'okulengeza ebigezo by'okuvuma ebigezo bya buli kala naye
talina kigezo kyakuleetera nga talina option tojja kiyitamu. Asooka kutunya amaanyi gonaga Duncan ono kamuwa ekigezo bwekiti n'ogwa mukwano n'omuntu n'akumenya omutima, n'ogwa mukwano n'omuntu n'omweza ebifaananyi nga muli bwereere n'ataka obbita, n'ogwa mukwano n'omuntu n'akuyamba n'ataka okukulengeza n'okola ebintu bingi nnyo mu mukwano. Bagamba kati Duncan ayizeemu ki? Alina kyayize n'akomyawo ekigezo kye kimu into another dimension oba version n'omuntu omulala. Bw'obeera omusino gamba nze laavu nsingira ebigezo byenzize nga ndaba ng'ekkuba ekigo. So Katonda mwagala because nze amanyi kyankoledde. Duncan simanyi Katonda ki kyakkoledde naye nze Katonda okuva kati Jacob mu bantu abandabako kati gwe wandabako okuva nga nnyingira Kampala mpaka Saba. So Katonda buli muntu alina engeri gyamwagalamu. Mulimu abalina obusungu eri Katonda ne mbamu bali abali appreciative n'akati nikaayina weekati nga ka appreciatinga ene waffe bunamwaya wadde eggulu libadde litunda ennyo ekisigula eri omwana yabadde mu incubator. Yes, Jacob omwana oyo namulabyeko mu mawulire nga maama we bamugambye omulambo ojja gunona enkya agenda ogunona nga bagusazeesaze kati ne bamugamba mbu emmesi yamulumi. Amanyi mu bulamu bw'ensi bintu binnya ebikolebwa mu nsi by'otasobola kumanya era gwe atamanyi nti omwana atanneetuuka bugagga omuto atanneetuuka bugagga nadda mu nzikiriza emu gye sajja kkeera makya going into details. Mulimu abantu abamu be basaba emyoyo, mulimu abantu abamu be bagamba twagala otufunire omwana atanabakula. Bintu binnya ebikolebwa mu nsi naye nalabya sitoola eyo enzijukizaamu kye nasoma nti abakazi abampi abasinga obungi tebasindika baana babalongoosa bulongoosa. Naye ogenda okwetegeeza ku 10 ku bakazi abo balongoosezza abakazi ebitundutundu 8 bababyemu ensigo zaabwe naye nga tebamanyi na kumanya. Kiri ku bakazi bampi bokka. Bakazi bampi buli mukazi gwe balongoosa naye abasinga obungi abasinga okusala be bakazi abampi kuba batebasobola kusukuma bulungi mu reality. N'abakazi mulimu abawanvu batasobola kusukuma. Kyova nti nkubiriza nnyo omusajja erina gy'oli ng'omukazi wo mumanyi bagera musala beerawo obafuna omuntu nga gw'otya okubeerawo abeererewo mukazi wo. Nnyo ebikolebwa mu malwaliro g'e Uganda, si mu Uganda wokka, mu nsi yonna abantu batunda ebintu by'omunda. Abantu omuntu afa mu ddakiika ejo ne bamutwala ne bamugyamu ebitundu bye eby'omugaso. Omuntu ojja mu ddwaliro nga omutima obedde waliwo omuntu agwagala ogugwo. Omuntu ojja mu ddwaliro nga waliwo omuntu essaawa zino ayagala kidini naye ng'omanyi kidini asedde mmeka essaawa zino eri ku mitwalo 25 ku 15 ejja $. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti kyonna ekya happenings tosobola kitegeera but okirekera Katonda. Era nalabye abazadde abo nga bagamba bagala kufuna bwenkanya eri bana. Uganda ogimanyi tosobola kufuna bwenkanya ate tosobola kera makya kweyimba mu institute eyina balawyers nga toyina. Okitegeera nti exyona gye babawadde ya kito tuba kubeera nga tulina mu nsi ensi eyina amateeka ensi eyina balooya ab'amazima omukazi yandibadde afuna obwenkanya naye Uganda affe tosobola kufuna bwenkanya. For example bintu binnya ebikolebwa mu Uganda muno omuntu najjako ssente si 15 ku akawunti yo nga totegedde because 15 naye nga bakibba buli nnaku naye nga owaabira banka eyo oba mobile company tugeze nga MTN gyendiko ekunyina ssente zekujjako 5 10 naye ng'ogenda okwetegereza essente ezo waliwo omuntu azijjako abeera mu sisitimu yaabwe oba abeera mu banka yaabwe. Bintu binnya ebyapeninga mu bulamu bw'ensi bwa Uganda naye ekintu kimu kyolina okumanya nti buli kimu kirina time yakyo n'enkomerero yakyo. So abazadde abo bava mu kyalo kyaffe eno ebunamwaya ekyalo kye bayita Kisigulwa kisangibwa mu Tundwe Wadi. Ennaku nagenzeyo ku Saabasanzeewoko naye neera kuddayo ennaku yannumye era ng'omukulembeze kyankutteko nnyo mu mutima ne ŋŋamba Katonda ono bwe kimu abeera ne ansa yakyo era ne nsindika message engamba nti bwe kimu kikwase Katonda nti Katonda ayanukula nnyo ssala z'abo abamwesiga. Bw'okeera mu maaso lwa Katonda genda mu maaso ng'owesiga ye nga towesiga amateeka ga Uganda gali awo gakolebwa bantu era gamenyezebwa bantu.
Oli erimu mabega kawo abaana musanvu era bali mu mugondi abayera incubator amusanze gavaako nga asikali agenze kusiba kapapula nga tewali generator si standby generator abaana ne bafa kati Edwalilo lyo abantu bagenda tuka bave mu kati awo nkugambye nti Uganda bakubanga families zazitegeera ekyapeninga ku Freedom City abantu bandi badde basuubinga Freedom City mu mateeka bananyi Freedom City ne basasula buli muntu yenna yafiira omuntu we ne wakola nti government yavaayo ne sasula buli muntu oba ne mwa milioni 10 ba 5 mulimbe ya 10 ekyoyo Edwalilo osokusunga Edwalilo by the way okulagajjalira obulamu bw'abaana bo ate omusango n'oguwangula bulungi nnyo Uganda nosobola bw'obanga oyina amajja ate bw'obanga oyina kiweesigamyeko ennyo mabirizi omulaba oyo abantu bawaza nti mabirizi musiru ne mabirizi akola ssente empya n'enkadde ebyaddala omulaba nga atategeera naye mabirizi akola ssente empya n'enkadde ebyavaanaga nsuubinze kabaka nkoze biki afuna ssente ye kubanga amanyi teri musango gwatawoza era mabirizi simanyi wakita nakubukira musango gw'okujjako generator nasuwinga omulago nasuwinga Edwalilo Lye Kawempe eryo oba loya yenna kuvaayo kulwanira abantu abalina bantu bangi nnyo abagenda mu ddwaliro nga ayina simple fracture n'omutima gw'okugulu n'afuuka omulema bodaboda yafuna accident olwamutuuse mu ddwaliro nomugamba ogulu bagera kutemako abengana nomugamba nedda bantu bangi nnyo babbiddwa ebitundu byabwe ebyomunda munda mu organize z'omunda naye ne bagezako kulwana ne bigaana lwakubanga tetumanyi kintu kiyitibwa amateeka omanya amateeka gagonderwa yagamanyi era agategeera nanti Jacob ekyawano osobola okugamba nti tumanyi mateeka naye nga obuzibu tulina bwabwavu tetulina ssente kati nga omuntu gwogenda owabira ayina ssente empya n'enkadde kati omanyi mulimu abantu tugeze gongoga omusango gwa Edwalilo okulagajjalira obulamu bw'abantu bw'osanga faamu etegeera bulungi nnyo mu kategori y'egyemisango ekuwoleza omusango ogwo bulungi nnyo gavumenti oba Edwalilo likuliyirira ensimbi z'omwana wo bulungi nnyo niwakwanga ng'omanyi nti Uganda tetussaayo nnyo bintu by'amakulu obwongo bwaffe bwonna buli taken ku politics tulowooza politics eddiini bye bintu ebikulu ennyo mu bulamu bwaffe n'osanga omuntu nga asobola okusuubinga ekintu naye nga atya okukikola for example era mu kyalo kyaffe waliwo omwana eyetta ku ssomero mu kyalo kino kinyini yali mu nfuufu muno eyetta ku ssomero buvuzi bwali buva ku headmaster otegeera kati kusanga family eyina amaanyi nga n'obujuzi bwe buli naye ne batya so yali muwala so mu bulamu bw'ensi kirungi nnyo okugezaako ekintu bwe kigaana ng'okitanga okirekera Katonda naye nga emisango gyo jangu nnyo okuwoza mu Uganda n'ogisinga bulungi nnyo niwakanga abantu batya okugiwoza n'essente zaffe ze batubbako ku mobile money osobola okugenda n'ogisuwinga niwakanga tolina kampuni ezo ziri well protected n'amateeka kubanga abansinga obungi baziddukanya bava mu family eriko eri mbufuzi so kiba kizibu but end of the day nti bwe kimu kisoboka mu bulamu bw'ensi kati Jacob omuntu agenda kula atya okuddamu okwesiga amalwaliro gano kubanga ojja kwetaaga kati ng'one emmese ojja kwesanga nabali eri abamasanyalaze ng'oluusi era bali baagala emmese zibeeko beziruma kati omuntu agenda kuddamu atya okwesiga Edwalilo lino Edwalilo Lye Kawempe nze nkubiriza nnyo abantu nti bw'oba oyagala obulamu bukunyumire sooka okolerera obulamu ofune akasente akajja okutwala mu ddwaliro ly'onooba otuukako ng'omutima gwo gukoze ki abantu bano balonda bakolerera bulamu bwabwe kuba bulungi abantu bano basindika mu parliament bafuula bammeeya abaana baabwe abasinga obungi tebasomera mu Uganda genda n'ogenda mu UK tekimwetaagisa kusimba layini nga ggwe gy'osimba bw'olaba nga ye yeekoledde obulamu bwe nga ne malwaliro tebagafaako bafa mu kweyongeza ssente there's a problem either mu gavumenti eriwo oba opposition bonna bafa kukola ki kolera bibiina byabwe oba kolera bulamu bwabwe bukyukeko kitegeeza ki kirungi okuzaala batizagisa amagezi otunya mu nfunayo ng'omuntu dada osobola okumalako n'omwana osobola omuliisa oba tosobola kwatirirako abantu banjereganye bagaa nti Jacob oli musiru nnyo waki olina omwana omu dankani muwala nga omukuze omulaba era omwana oyo
ekinuma mu bulamu bwange sinamukole kyandibadde akola oba afuna kyovula ntya nnyo okufuna omwana owokubiri ndo because saagala kumufuna oli wa South Africa byatukawo wabimanya wetwagaza kukola baby shower omulala wabimanya byavaamu omwana teyali wange but end of the day nti byonna byonna biri mu bulamu bw'ensi eno dankali nsogere kanoga nti kama kawa ekijja kyekijja teyatukola bubi yatugula amaaso omanye omuntu okugula amaaso kirungi n'okumanya wa because twagala abakazi n'abakazi abasinga obungi bali ba evil abakazi bakuleetera okulowooza nti oteri mukazi mulungi naye ate waliwo abakazi abalungi abali genuine abasobola okwagala ebyaddala so ebyo nanza mbigatta mu bulamu bw'ensi nengamba buli kimu kyapeninga for a reason teri ekintu kyapeninga nga tekiriyo nga tekirina nsonga kyapeninze waliwo ensonga ki Katonda akuleese waliwo ensonga ki tukwogera ebigambo bino birina okgendawo omuntu oyo ali suppose tobiwulira oyinza okuba nga kyanoyo oyinza okuba nga osangayo eriko abantu 5,000 bagigoberera naye nga mu kyano twagalayo omwana ogwo omwoyo gumuwe gwe tokusobola okukyusa mindset yaago abasigadde 49,990 mu bukozi bukotya nga tebajja bikira kumakya bitwanga kikulu naye oyo omuntu omu yasingira ddala okuba omukulu. Okay, okyali ku media ndine chairman DJ Jacob Omutuze owebunamwaya division simanyi ogenda okisanja ekijjo kudanga MP aso kudanga MP kyayiga ebyobufuzi kyayiga okwogera nga omunabyabufuzi kyayiga okutambula nga omunabyabufuzi kyayiga okwambala nga omunabyabufuzi kyayiga okukola ebintu bingi nnyo okulowooza nga omunabyabufuzi bintu bingi nnyo because nzikiriza nga nti okuyiga tasobola kuyigira mu kisanja kimu omuntu agenda okutandika okuyiga ebintu bya local government ngali mu mwaka gwa 4 ogwokutana aba asiibula kitegeera kati kimwetagiza okuddamu okwesimbawo annyonnyoke mu kifo kyekimu annyonnyoke wamala okunnyonnyoka then awaddembe okulinnya eggaali endala madde manyi wetuddamu tugenda mu bwa MP ekitundu tukitwale because bwa MP buyina opportunities nyingi nnyo naddala obanga oli MP amanyi okusaka sigi bano ba MP abo okuyisa ebivulu simanyi nze ndi MP bla 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 nomuntu ba MP omanyi MP ayina liberty y'amaanyi nnyo mu Uganda muno nti MP ensi nyingi nnyo eziyina ebintu ze byalekerawo okukozesa naye nga MP asobola okuwandika ebbaluwa n'abisaba ne biyamba ekitundu kyabwe kati ba MP Uganda batini ababikikola batini nnyo Uganda bano amune oyogera kuba MP Uganda abasinga obungi bajja kulowooza nti oli bias kati obaleka obaleka nze omanyi waffe eno tulina omusajja bamuyita Cedric Kawuma oyo ali mu Sweden ne Cedric Kawuma oyo yandumanyi obutamufula meya wa Makinde Saabagawo because gayi oyo mudongo yali DJ naye gayi ayina ideas bintu bingi ebiri Sweden ebaalekerawo okukozesa ng'asobola bisaba nga meya wa Makinde Saabagawo okuyamba okitegeera so bintu bingi nnyo ebiri mu Uganda nti n'abantu abandi badde balina opportunity tebatwalanga kikulu kyova nti omuntu ajja gamba oyo talina kwogera ku bufumbo because si mufumbo oyo tagwana byabufuzi kuba nti tamanyi kwambala nga mu nebyabufuzi besiga abantu abalina ebintu bitategerekeka oyo taswakira makya kubanga ebintu by'Abannayuganda tebitegerekeka nekyakutwalya bbanga kyokumanyiira okwambala jento n'okuba ekikalu kuba lulidi Jacob gwe nali mmanyi nga n'omusipi tegusibwa naye nga kyakutwalya bbanga kino gaa naye ekituufu kati nina okukyusa nkuba ekikalu nsibe n'omusipi gunywere mu kiwato muganda wange buli wenkera ku makya nendaba engoye ze bangololedde agenda kwambala anangololedde mukazi sijjaga nti ndi mufumbo nemanya mukazi yangololera nze tunulyawo ndi nga ne Mukama Katonda weebale nnyo okunzija n'okuntambuza okunfula kino kyoyagala mbeere danka nojjukirako ebiseera bye twayambalanga ekyemmaaso ekyempale nga tukizza ekyemmaaso nga tukireka mabega nga gana mapesa nga tugazze eno wegati oba obulamu nabutunulira nga batiro buli muntu alina process gyayitamu okufuuka omuntu era omuntu yandabako mu biseera ebyo nandaba kati ayinza ogajja kubona gweddalu oba sitegeera naye kirungi nnyo okweyubula mu bulamu bw'ensi balaliremu
empale yabeeranga eri wansi nga n'abakazi tubeera n'abangi nga ojja kuddemba awo mu lujja mulimu omukazi mu studio namu omukazi saidi ku reception waliyo omukazi naye nga bonna olina obba kyanga obakola ki kati yona gunda givaamu nenzira mu liidi ega nti banandaba batya abantu bebunamwaya banampulira batya kiri ate nali sikiina nti banampulira batya banandaba batya nga nkola kinsanyusa ng'emmotoka ngiteekamu omuziki gumanyi okudda nengitumbuza omuziki because omuziki gunyamba obuteebaka naye ate tudda nenzukiramu ngamba ha era wenyingira mbunamwaya nga ngujjako naye osanga eyo mu tawuni eyo guba gye guli nga guleekaana mbanga ali mu kira because naye wenyingira mbunamwaya nga banandaba batya naye mbeera ku tv obakola banampulya omanyi abalonzi naddala nga ku saidi yange tebaawula DJ Jacob Omutuze nakugezebwa Jacob DJ Jacob Omutuze muntu wa fujjo muntu talumibwa ali awo tategerekeka tefirayo akugezebwa Jacob ayina byaswalira aswalira muwala we aswalira ekifo kyalimu aswalira abantu abapya batanise omulabo obulabe ayina ebyokufiirwa bingi nnyo ng'omuntu kati omuntu azalinyira kwakugezebwa Jacob ha oyo mba mwagaliza kufa bufi because akugizibwe Jacob oyo golaba nti bambi abadde hidden nnyo ate ali innocent ekibe kiriwo nti namazambi DJ Jacob Omutuze gakoze gadda wakugizibwe Jacob bambi innocent boy ninge ekikulu kiri nti akugizibwe Jacob mwentegefu ogalwana gonna nga yeyambisaako kiri ekitatatya ekitaswala kati abantu tebawulamu nti waliwo omuntu gosanga nga adidde mu WhatsApp group ya tugeze ebyalo byaffe ebyenu nga ataddemu video yange ndi ne Justin Nantume ebiseera ebyo nga togera about ebyekisenge nga twekutteko nga mugajja kisenga Justin Nantume onyuma okuzaalamu ebyo nanga kati omulaba omuntu gwe mwalonda byalimu naye ate erabira nti no nkola video okufuna sente ku online nkola video ku traininga kutunda show yange nkola video ku promoting ekyo kyenjagala owulire okitegera naye ate tekiri kwakugezibwa Jacob nti akugezibwa Jacob DJ Jacob amuyambako okwetunda kati abantu abalina endowooza entono ey'ababebi ye akwata bukwasi video nagamba kati ono byakola bya kisiro no simanyi n'atayawulamu emirimu n'atayawulamu emirimu gy'abantu nti emirimu gy'abantu givaalinga emirimu gy'abantu mikulu nnyo kubanga omukulembeze yena kusapozi kubanga odipendingira mu office kyovala nti abantu bangi nnyo balemba okulembeze naye nga bajjamu kulyambuli sente tebakola bali awo nga mumwagaza ekintu mumwagamulayo mu office yes alina mulimu gabbali okay Jacob gwembadde njogerako DJ Jacob gwe twabeeranga naye nga omusipi tegusibwa empale ebeera wansi ng'ebintu byenjaga byo byafuukire kinalisikola nalisebaka ku bakazi netugera mu bivulu n'ekintu ekyo kiremerako nnyo wali ababeebakako nedda kati Duncan amanje neeraguza ate okweraguza si kibi sigera musabo nenzikiriza nti nosabo liyina amaanyi gaalyo era nzikiriza nti nesabo naye waliwo abantu abalikkiririzaamu nenze mundi muntu akkiriza mu Katonda mukweraguza okwange kunnyamba okubuka emitego egimu okimanyi Duncan ebiseera ebyo bantu bangi nnyo abalwala endwadde mu biseera byaffe nga bafuna sirimu naye nga bafuna sirimu batya twagendanga eyo mu bivulu n'atafaayo because afunye akawala kato kali ku byalo kumba akaana kaakulaakula dda abaye bakayitayitamu dda n'akapiikuula bipiikuziwa akapeemalo keepiica n'akadamu nebafu n'alwalira eyo so nze moment yange nakisigaza nti no ngekola ekivulu tere kwebaka ku mukazi ate serving a sex mu lodge I don't Duncan teri kintu kisinga kubeera kibi kutwala mukazi mu lodge wakiri mutwalako wakyali wange ninga simututte mu lodge nga nze nzikiriza yange nze n'ebintu byenzikiriza mbyo zojja kukiririzaamu omusajja yina gweoyagala kera kumaca kufuna mikisa mu bulamu bwensi totwalanga omukazi mu lodge era ojja kwetegereza abasajja bonna abatutta abakazi mu lodge betegereza bakyali naddala oli wagundi omutegeera embeera z'abantu abatwala abakazi mu lodge balina embeera zaabwe bwobatunulira bali tebategereka n'amagezi aba tebalina ebyaddala wakiri otwalako nogamba mukyali wa Duncan mbadde nsaba ojjuka ebiridde eddaluli
nga Dankani mwana mbadde nsaba kumpa ku kaluumu ge mazima naye Dankani ogajjako mbadde nsaba kumpa kaluumu naye kutwala omukazi mu loogi n'okwata emitwalo 2 n'omubasa ku kitanda ky'omukazi omulala abadde oba nze ndaba nga tekijja nganze bisirani kyebeera mu loogi buli muntu agenda mu loogi lw'ensonga Dankani abakazi abo balaba balina emikisa egikola ensi balina omukisa gw'okuganja balina omukisa gw'okwagalibwa balina omukisa gw'okuweebwa balina emikisa mingi mu bo kati mulimu abantu abamu abakkiriza mu bakatonda abatono nga basobola omutuma omukisa gw'omukazi nga alina gujja mukazi kati ate abakazi abasinga obwenyi tebakimanyi kyova ndi mulimu abakazi abamu basiraana nga omusajja amwebaseko omulundi gumu n'asiraana obulamu bwe bwonna neweebuuza omukazi ono nikeni nga yeebuuza nabaki kwe kubeera omwekanya eri ensi kwe kubeera omwekanya eri omusajja gwe weebakako ate omukisa gwe nga bagukubyeko omukazi tosobola kuguza n'oba ofa otya guba gugenze tosobola kuguza nosamira mmandwa zaabanewa n'oba ogenda n'osamira ote nga bagukubyeko guba gugenze okimanyi nti Dankani bwe tumalira mukazi netuka ku ntikko mukazi yes namira postina olusi natafuna lubuto tusigala munda mu ye era omukazi oyo asookera ku makya n'alamba ekintu nekikutuukako nga ggwe bw'abanga mukkiriza ate bwe mba nakozesa kapiira woba nga akozesa kapiira tewali tabbu tudde ku bupiira ate obupiira nze nganze sambala bupiira olimba abyaddala wekumyeeti naye ate ndi mwekanya nnyo simalaga wekumyeeti okuba nti oli mulwadde naye abantu ambaga Jacob aleka mulwadde bakigamba bantu bangi bagamba Jacob ndi mulwadde naye sifa ku bigambo by'abantu nfa ku bigambo byoyo gwenjagala wekumyeeti okuba nti oyambala bupiira ate nga oli mulamu neekebeza nze teri mukazi gwe nali njagaddeho nga seekebeza nze okuva ekyeka nga wekyantuukako Dankani nentwala omukazi waka namujja oba mu kiraabu eyo nimumala okukola emikolo gyange bulungi nendotata wange angamba Jacob kebeza omukazi oyo tatange yafa obulwadde mubayita mukenenya anesitakifako nemuddamu ku makya ku 10 awo 11 awo nenziraku nebaka ekikowukowo omuganda wange gwenziraku yafa bulwadde obulangamba Jacob kebeza omukazi oyo mu kirooto nenkera ku makya nenkebeza omukazi oyo bubba ne busalawo buti nagenderayo ku peepo kyeyankola Dankani peepo yakuba nze kibooko peepo yanyigiriza nze okuva oyo netegeera nti no you must nga tunakulya keeki gikebeza ate kiba kisoboka keeki gisabire nze manyi nokusabira keeki nga ngenda girya nga Mukama Katonda ngenda kulya keeki no blessing buli kikolima ekirimu kireme kunkwata kwegata tokutaddemu ati mungi si ati mungi nintosobola kitegeera nti ndi mukusaba nganze ntosobola kitegeera tosobola kutegeera nganze just nze nkikola nganze mu mutima gwange n'enzikiriza yange nganze wali okebeddeko omukazi nga mulwadde naye nga tonaba kwegatta nga tugende batukebere okuva olwo ekyantuukako nasalawo buli wengenda okulya keeki nina okukebeza omuntu siddangamu kukikola ekyo mmala kukebeza naye kinyambye kati okuva olwo siddangamu okukebera muntu nga mulwadde aba mulamu gwenasembeyo okufuna yali mulamu akaera tebyasoboka kubeerawo yesu ndi mufumbo naye gwe nasembayo okufuna edda yali mulamu Jacob gwe tulina olunaku olwaleero waliwo ensonga etambula mukulu liri pazo mukwano gwa Suna Ben nnyo era y'omu kuba sooka okubeera ne Suna Ben oyo nga Suna Ben akafuna omulimu nga tanafuna ssente zipangisa naye liri pazo abuddeyo naaga Suna Ben muntu mubi nnyo Suna Ben tajjukira kati kyembuuza nti buno obuzibu bubeera ku muntu nga muntu Suna Ben oba liri pazo yalinamu obuzibu addukidde mangu okulowesa omuntu kyatanaba buli muntu Dankani mubi nina omuntu agamba Jacob ndi mubi
nina omuntu agamba Jacob ndi mulungi buli muntu ali ku nsi kuno mubi mu ngeri emu oba endala teri muntu ali perfect mu nsi muno mulimu abantu abagamba Lye Puzzle mubi ne mama abantu abagamba Suna Beni mubi naye mu bulamu bw'ensi kyolina okumanya ku bulamu bw'ensi Duncan bw'okeeranga ku makya n'osala okujja mu public okwogera ekibi ku munno sooka weebuuze goli perfect era bw'obanga ogenda kwanukula omuntu akwise omubi sooka weebuuze lwaki omwanukula bw'oba omwanukula nga agambye nti oli mubi leka public etegeere ye judging according ku byokola Suna Ben oyadde addamu Lye Puzzle omanyi osoma body language y'omuntu balina obutakkaanya bwabwe ng'abantu ababiri naye obutakkaanya bwabwe obwo buli emotion kyekiringana nange obutakkaanya bwenina n'omuntu omu okitegeera buli emotion wenkeera kumakya embeera n'ekizibu naawe Duncan nkumanyi nange omanyi kinuma nnyo ge Duncan okumbeerako n'ekizibu nga tokiŋŋambye kinuma nnyo nze okukubeerako n'ekizibu nga sikigambye kati Suna Ben musajja wattu ensi badde temanyi engeri ki gyayogeramu bw'aba anyiize waba anakuwadde kati ensi yatandise omutegeera bakuffe be bamanya dda nti wetupanguka tukola kino wekiti kati Suna Ben ensi badde temumanyi kati yatandise omutegeera kati bangi bingi byajja okulaba kati wabanga yawadde opportunity okuddamu Lye Puzzle bingi kati kankuwa example Chameleone okugwa kwa Chameleone kwava kutandika kola interview Chameleone yatula ku TV nakola interview ya ssaawa 2 kwali kugwa kwa Chameleone ssaawa 2 ali ku interview Chameleone bamugamba Chameleone akola kino Chameleone agenda mu nnyanja nga tayogera nga tazzayo ekigambo wadde n'ekyo ng'asirika naye olunaku Chameleone yatula ku TV waati n'ayogera ekimuli mu mutima because omulabi wa TV omulimu ategeera ne mbamu atategeera ne mbamu ali awo ye awali negative comment gyayagala nga kyekimusanyusa okitegeera kati Chameleone oyo yakalanka okukola nnyo interview abantu baatandika omukola ki naye ate lwe bali bamutya nga Chameleone oyo nga bamwogerera ebigambo bingi kasajja kambwa mukazi yakawasa naye nga addamu akuba nnyimba baddisaamu ki nnyimba bede bamuinspiringa nnyo okufuuka kikyali naye downfall ye yatandika kuba nga akola interview kandi za Suna Ben kyenjagala omugamba kiri kino ebikyukakyuka industry n'abantu tebamatira industry n'abantu balangira industry n'abantu babi industry eno gwosese naye agenda kubeera mulabe w'enkeera okitegeera nze Lye Puzzle yakedde ku makya nanvuma Lye Puzzle yakedde ku makya nemutimba ku big zone nangamba kati oyo Jacob oyo nga luyereta ntimba agenda atimbe bakenzo naye nga mbutuufu Lye Puzzle sina kyamu kye nali mukoze buli lulimba lunero yali aleeta nali ndwaniriza because nali mmanyi nga njagala afuuke sita omanyi Katonda ono Duncan alina engeri gyabonerezaamu ebintu ebimu naga omuntu ono kamuteke mu mbeera eno because ebintu bye ne mbamu omuntu oli kyova nze nsaba nnyo Katonda awe ku New York oluyimba New York amwe ku luyimba awe ku Green Daddy oluyimba awe ku Enwemanje oluyimba awe ku Kapakati oluyimba awe ku bantu abasogolenze nnyo mu industry ku nnyimba tulabe embeera zaabwe because tosobola kutegeera muntu embeera ze nga mwavu nga talina linnya nga talina buyinza nga mwavu nga talina linnya nga talina buyinza okutegeera embeera z'omuntu afune ku ssente afune obuyinza afune amanyike ojja okutegeera omuntu nze ku Lye Puzzle we yangamba ekigambo ekyo natuleka mu mutima n'enseka kuba nenzijukiramu nga nange nakafuna erinnya nali simanyi to value people around me naye okuva olwo nagamba Lye Puzzle kyali wange mwagala mu mutima naye mugenda mpola nganze era nze kyeyankola nze sina nyinza okuba nga mujajinga musically but gwe mulimu gwange okumujajinga ennyo kwamufula Lye Puzzle kikyali kati naye ovanga omuntu okugamba sijja muyimbira agera atimbe bakenzo nogamba kale n'omuvaako kyo neggwa ne batamubuuza n'ogenda amaaso n'obulamu ate n'akomawo gy'oli nakuleetera oluyimba olupya n'olukuba okitegeera because kola ekirungi ojja funa ekirungi nze mulimu abantu abamu abali mu industry nga nali suubira nti asobola okufuuka omuntu omubi
omukwano gwo omu ku bo omumanyi naye suba nti asobola okufuuka omuntu omubi era nga asobola okuteeka omukono gwa ne bagutema naye omuntu nga talina luyimba aba muntu aba yeegoza n'essimu ze azikubira buli nnaku naye amala okufuna oluyimba kabe mukazi kabe musajja afuuka ekizibu Kalonantongo oyo mumanyi ani Kalonantongo mumanyi Kalonantongo ge mazima takuyimbira nko wantu wadde nako ge mazima Kalonantongo gwogamba yayimbawa yayimba kati danga kiki bayita okuwa value teri muntu kuno ku nsi nga muyimbi ekiwangaza omuyimbi kwe kukula n'abantu abamumanyi batandise nabo amanyi weakness ye amanyi obusobozi bwe amanyi essanyu lye naye bayimbi bangi nnyo mu Uganda muno abantu bone batandika nabo nkubira akayimba kange nja kubeera muntu mulungi dadde tebamalako nabo nze mu bulamu bwange mbadde njagala nnyo Kenzo teri muntu gwe mbadde njagala mu bayimbi Juliana by the way nasooka okwagala nnyo Bebe Cool na Juliana Bebe Cool nga muteekerawo n'omukono gwange naye olunaku Bebe Cool we namulanga ku radio najja n'emiggo bampubira amasasi naye nga ate twali mu promotinga show ye vunakola Bebe Cool yakakuba omuggo n'aguwanika waati negukuba nali kumpeewo beti nga njogera naye nga bana lwali nafuluzidde banaye Bebe Cool afudde naye nga Bebe Cool afudde nga reason lwaki tukikola nti yayinayo show ate nga mulema natukola ebintu bingi nnyo ate twali tusoose kyogerako akwata sobola kwogera mazima munnange Bebe Cool najja mu studio ne mukazi we Zuwena nakuba omuggo nekukuba kompyuta microphone esigalayo nasigala nga akaaba mu studio nayulika uzis zibali bamukubye ez'amasasi Bebe Cool okuva nga makanenenye Bebe Cool naye nga Bebe Cool nga nwafulumya oluyimba nze alina mundi promotinga wona wembeera kuvuulo baali babiri bimbi nani nsinga okwagala Juliana ne Bebe Cool Juliana nekyali wange recent nabadde nayo recent awo wiki wedde Bebe Cool ne mujjawo nenzirako Azizi Aziyoni Azizi Aziyoni yali Japan nga tamanyi na luyimba lenge gye tutambulamu twatambuza oluyimba lwa Azizi Aziyoni ne Kenzo oyo nkumira omukwano ne batuuka n'okumpitanga oluyimba olwo ku radio nkumira omukwano nga lukuba show bwetandika ne luddamu wakati wembanjo gende kubi Azizi we yakomawo twalina ku bagita bate club Kampala Road Aitebo Azizi yangamba koma nnyoko nesigadde gendo zifule hit oyo ne mumala bayimbi bangi ba good life twali kagati kafunga tukatunze naye bwatukira mu nyumba twegania abantu Babije oyo twava wano ne tugenda eyo simanyi eyiganga nga tugenze kufuna deposit wa Babije ng'omusajja alina kaleediyo ke efuusi y'amaanyi bafana n'atayimba nenfukamira ku mavivi gani nga Babije bambi tugenda okugala esu y'omusajja n'agamba njagala miliyoni 2 nzamutereddemu amafuta nzamututa okuyimba okuva nga Babije toliddamu kuba hit okuva ngamba era okuva ngamba bafana obulumi bonnumizza mu mutima naye Katonda ajja bukulumyako wetuveeyo bafana namusonyiwa kyali wange namusonyiwa naye nkulaga abayimbi kikye bali nti omuyimbi bw'oba ku muzindalo guno ne ku kamera abeera kyaliwo nnyo omuyimbi bw'obanga olina ebizibu taba kyaliwo teri kisinga kuluma ku nsi naddala kuffe sekita ya media kupromotinga muyimbi nga teri muntu amukkiririzaamu nenga gwekaka amukkiririzaamu n'omutuuzaayo n'okwata akayimba n'oyimba nsika n'okola biki n'okola challenge nyingi n'otuka omuganda njagala ku favor because danga n'onyimbira ebivulo 5 oba 6 tebisobola kusinga kye nakkolera ng'ojja buzzi tekisobola kusinga 2 ng'onoonya akatale bayimbi bangi batukoze ebintu n'omutunuulira abantu benjuka bwatoba nabo bisa bya Kenzo nani ndowooza n'akava emitiyana nali nkyaliyo olungi ali mitiyana atunakuvaayo naye nga wakiri ovaayo no kati
bana kwa twatulanga meetings za Dembe FM fans club ngero jano gabana mbadde mbasa musabire ku nyimba za Kenzo okitegera tina Kenzo zekika yali Kenzo Azizi baide ngate bamayina bimanya bagambe ko Jim Lodi waliwo ono gubayita Melody kati waliwo Grace Nachimera David Rutalo ambassador ali Kenya ne kata ajja Kenya nakomawo bayimbi bangi nnyo mu category ne kisinga okuluma abayimbi bano beerabira nnyo tebajjukira kati onalabye Pazzo nga ye fenna tumanyi Pazzo nze Pazzo takyanumya mutwe Pazzo tasobola kwogera kintu tumanyi nga Pazzo yakwogeddeko kintu wekiti nenumwa mutwe era mbanji manyo eyo Pazzo kwa namutestingako ng'alina oluyimba okitegeera ntesinzeko Pazzo ng'alina oluyimba manye Suna Beni oyo si musajja mubi naye Suna Beni buli muntu tali perfect nange siri perfect but Suna Beni okuddamu liri Pazzo yakoze kintu kibi yanabadde amuleka yanabadde abisirika na media nemulana because Suna Beni stali mu category ya kolaba mulimu abantu abamu ngo olina okwewozaako kati nze nange nina okwewozaako naye kati Suna Beni talina kyalina kakasa talina kwewozaako yandibadde aleka Pazzo n'akola ebintu bye n'afiira mu firimu ye naye kati firimu yagitaddemu amafuta yajongedde mukona buddeko awo nga Lily Pazzo alina ka audio ke yakoze mwana wa Bukede yakakute nga Lily Pazzo agamba omwana nti Suna Beni nembaziira tone tumula tali bulungi atudde lw'abaana kati ng'ekitunga ekyo tekikinaga nti buli muntu mu nsi muno alina obuziina bwe kamera eno bwetamanyi n'omuziina bwe butamanyi but ekisinga okubeera ekikulu kwe kwetegeera nze mmanyi nina olutwe kyova si kuba kiraabu mbeera waka 24/7 waakiri onsange waka onzijeko ensonga naye sisobola kukeeramu ekyokubeera mu bantu kuba nga nyiiga mangu ate manyi okulwana ate manyi okutabuka kati bino byewala ebyo manye obuzibu bwange nekumira nnyo ewaka nembeera ewaka kakuba ku mulimu gye nkola ngendayo kizibu nnyo okunsanga njoga n'abantu 5 because ojja kwogera ekintu ng'asaaga nti nze kinnume nkwabika oluyi oba nkuba ekikonde oba si kinkola ekintu ekyekisiru kati mulimu abantu bennamanya kati gwe Dankani nkumanyi Dankani yooyo muntu kigumulala Yasin DJ mumanyi nti Yasin DJ yooyo kati omuntu nga Senior B si kyali wange ge mazima nkubulya nkola naye bukozi nisi kyali wange sisobola mwagaza kibi yayinza okunjagaliza ekibi neze si kyali wange era wemba njogera nti abantu mikwano gyange ku nsi Senior B taliimu ebyaddala naye ate nkola naye sisobola mwagaliza kibi newabeera n'ekizibu kinnuma naye ate sisobola muddukira ng'alina kizibu okuggyako nga kinsanze njagadde kubanga ekigambo kyali mwakyonoona kyova nti Suna Beni yalowooza nti no Lily Pazzo kyaliwe nga ne Lily Pazzo alowooza Suna Beni kyaliwe kumbe bombiri beggusa kutuuka mu bulamu bulungi kyaliwo ye muntu ng'asobokera kumanyi kyokugamba nti no oli wambwa ng'akuwa n'ensonga ate nga kyaliwo amanyi ne gy'osula n'obuziina obusinga obungi ng'abumanyi kyaliwo n'oba ofiiriddwa amakinga sure nti noki abeerawo kyaliwo n'oba okedde ku makya okugwa mu muswiba ogw'amaanyi ateekawo omugono agamba tagukolanga kyaliwo tasobola kwogera mabega waaki wa mugongo gwo nze kyovula nti no wengamba nti Senior B si kyali wange nze bingi nnyo byempulira nganze ng'abyogedde oluusi nempulira mu audios nengamba ono kamuleke kubanga ono si kyali wange mulaba bulabi ng'omuntu kakati nze sirumibwa nnyo ng'omuntu kuba nategera ekitundu ekiyitibwa omuntu nti omuntu ajja mu bulamu bwo ng'ayagala omutuusa awantu we buggwako atambula butambuzi n'agenda kyova nti okuwadde example y'abayimbi bangi nnyo abakyuse nga bafunye hit era kyova nti tugamba nti ono muyimbi kyali wange afune hit omwetaage ojja okukakasa nti sikyaliwo
kati suna beni chali wange mugamba kintu kimu kyokka nga kyali mabaga welcome to the kira fe batugamba ebigambo bingi nnyo ne weetuli kati kino kireka basuna beni kali eri lipazo kimutwala oba kimuleka lipazo kati there is what we call reality nti bwotestinga ku luyimba lunene ne lukuvaako waba ensonga kiri okuvuddeko waba ensonga ki Katonda takyakuwadde opportunity eyiya luyimba lulala aha kati ye nga liri puzzle alina okubeera relevant ekyo kimuyamba okubeera relevant ate omukulu gwe bayita Suna Ben kimulabisa ate because kitandisa okumulagisa ensi nti si muntu mulungi ayinza okuba nga ye mulungi ate ensobi gyakoze kwagala kukakasa nti omuntu mulungi naddamu oli yandibadde amuleka aba kumuleka waati ate yandibadde wiina nnyo ate mbeera kuba gye siddamu kola interview ya Lily Puzzle nsirika busirisi kuba nawudde Lily Puzzle ng'agamba addire Katikkiro amuyite batuule nengamba naye Katikkiro bamuyita mwana muto Katikkiro gw'omumanyi Katikkiro ye kabaka we wabweru kati obusongasonga obutalina kye bugatta ku Buganda ate obuyitiremu Katikkiro ngane abaana bano baleka batandise okuvaako oba alina byakozesa takoze munayo omuvubuka oyo mulaba Lily Puzzle ye muyimbi gwe nakasooka okulaba talina kyakozesa kati obuzibu bwakuki just moment gyalimu yava ku kitanda yesiganya abantu ate tayiga bamuweerera ebinankani naye abamu ku babimuwa akyabeera nabo kati omuntu atayiga oba olina oyigadde onoyigira mu ntaana nze njiga omuntu tegera nti omuntu etanjagala sitagana nakusembera kumpi waali mwesonyiwa omuntu tegera nti nono wambwa ngambirawo nti gundi goli wambwa bantu bangi nnyo bavudinaga Jacob oli musajja muzibu oli musajja mubi wakyo wakera kumakya noga nti omanyi Kenzo ensonga nge yino Kenzo gwe nali mmanyi yakyuka kota aliwo simumanyi simulabangako sagala kumumanya omukadde ono simumanyi that was my point kati abantu tabasobola kitegera nti lwaki nagamba wenti okitegeera nze ndi proud nnyo okuyimira ku muzinda gwe nengamba Kenzo yanyamba kino nze mbyogera naye omubuuza Jacob yakuyamba tasobola byogera gwosuubira nti Jacob okutuuka sina bye nali muyambyeko so ye society y'abantu mulimu abantu abakkiriza reality nze nzikiriza reality nga bweri nenga nti reality eno eri bweti neweti era mbanga abantu Duncan oli wambwa nkugambira oli wambwa I don't pretend kati Suna Ben musaba kakane kayiri lipazo tungamba agene maaso kimukolera kubeera relevant kinamufunira oluyimba ayina akayimba ke kali mu promoting akapya kayinza okuyitira wa promoting ze bubi si bubi mukwano gwo si bubi mu bulamu bw'ensi omuntu mukwano gwo nkugambye yamanyi woosula yamanyi nekyoli katubasabire oli ku media ensonga bwe tuzitambuliza ndine je Jacob Omutuze nga tugenda mbaliza tumalize n'ensonga ya Sindalira baby ne Sindi abantu bano bagenda mu bato Sindalira baby ne Shiba bagenda mu bato naye ensonga za bato eno manyi kati Jacob mbaddewo nnyo mu badi bwa bato kubanze na mbadde nnyo nammwe nga bato zitambula okwali ya Bobby Wine ne Bebe Cool ne bato kyendala yo good life nyinyi badde by the end of the day bato nyinyi badde njagala mu bulamu bwange ya David Utaro n'oyo guy wa federation eyo mbadde njagala nnyo ebeerewo ate eno yigena maaso talina nnyo makulu kuba eno batubuzaabuza kati eno embuzaabuza eri bweti bakulaga mbu Shiba amanyi balina ebintu bya ekisusu byagala okukola balowesa bannayuganda basiru nti Shiba nti ya booking ekifo nga 15 mbw ate ne Sindi naye akibukinza agenda kukola nga 15 okitegeera kati bali mu kulowooza bannayuganda batenene naakola bwoba bato talina makulu sinzira ku bato zituze mwaki talina makulu talina makulu eyo bato because wotunuulira mu katale k'ennyimba talina wejjira Shiba ali mu nsi yiye Sindi ali mu nsi yiye kikyoyita ensi ye ensi ensike y'okuyimba omanyi tuli kibadde kizibu nnyo okutegeera obwongo bwa Shiba nga kizibu nnyo okutegeera nti Shiba alina empisa embi nga kizibu nnyo okutegeera nti Shiba atamanyi kwogera nga kizibu okutegeera ebintu bingi kati essaawa zino osobola okutegeera obunafu bwa Shiba nti Shiba
tamanyi kwogera. Shiba alina obusungu bungi. Shiba yakyawa ekintu ekiyitibwa omusajja. Shiba alina obusungu mu ye. Ate kati ne zidda ku oli Sindi. Sindi ali machuwa. Sindi ye mukazi gwe naakalabyeko yakasavayivinga emijiji. Omanyi Sindi wa generation yakubiri. Generation yakubiri mulimu Juliana, mulimu ba Ayinambiru, mulimu abakazi bangi nnyo bakusasira ba mwali nantume generation yakubiri. Katuvanga omuntu ava mu generation yokubiri ayingira eyokusatu, eyokuna n'eyokutaano, oyo omuntu taba mwangu aba w'amaanyi. Ate ye Shiba agira mu generation yokusatu. Generation yokusatu mwe muli David Lutalo, mwe muli Eddie Kenzo, mwe muli baziza abo bangi nnyo abali awo. Nino omulaba bambi naye ng'agezaako. Kye mwagalako kiri kimu yategeera nti amanyi kuyimba. Na practice nga nafuuka owakabi. N'asinga n'amanyi okuyimba. Ensi muno gye tulimu omuntu n'omugamba nti omuntu tamanyi naye ng'alina ekintu kyamukolera ekimunyumira. Gw'oba omukyamu. Kati Sindi amanyi. Bwe busiru bwe. Naye ate ono amanyi tamanyi. Ge maanyi ge. Amanyi tamanyi ge maanyi ge. Naye ate mu maanyi ge akoleddemu ensobi. Nti edda yalina olukomera olwali mutangira okukola ebintu ebimu nga n'okuddamu kiba kizibu. Omusajja wa Jeff Kiwa omulaba. Omulaba nga talina kyamaanyi kyagatta ku Shiba. Naye Jeff Kiwa ng'alonda oluyimba olujja mu Shiba. Ng'alonda ebintu byonna ebyekukuza ku Shiba okumufula kikyali. Kati essaawa zino kyatalina. Kyova nti nnyimba ze kizibu nnyo essaawa zino okulaba nti waliyo oluyimba olukoze nnyo mu nnyimba ze. Okuva yava ku Jeff Kiwa. Ate oli Sindi ovanga ku muntu gwe baakuba eggulire omwezi mulamba, omwaka mulamba ng'ali bukunya. N'alwana n'eggulire. N'avaayo n'asigala nga akyastandinga. Shiba tafunanko kizibu bwe kityo. Tebamukubanga obwerere bwe ku front page wet. Gwe togirabangako. Ni yali red paper. Yamukuba bukunya bwe. Twatambuza ebifaananyi Uganda, twalabye ebifaananyi. Era nze bwe ndaba Sindi nzijukiramu ebibwerere bwokka. Binyumiramu kubanga nange nali nkikozeeko. Nganze omuntu yes. Nali nkikozeeko nga ndi mulaavu. Nempeza omukazi obwerere bwange. Naye kyennyama naweereza omuntu omugezi. Ategeera. Naye naayempereza obubwe. Kyannyamba okutegeera nti no gy'okoma okusindika ekifaananyi ky'obwereere. Laavu weggwawo. Osalina kusabira nga Mukama Katonda nnyamba omukazi ono aleme kudda ky'obeerako. Okitegeera. Kati osanga omukazi omusiru oba omusajja omusiru ate obwereere bw'omusajja. Kyova kinyumira nnyo okwetegeeza embeera y'obwereere. Kati Sindi yalwana n'eggulire eryo. Nsooka n'empozinga nenga manyi lwaki? Kinnyamba okutegeera n'okusoma. Obwereere bw'omuntu osobola obusomeramu n'obuyigiramu. Naye nalinawo esitiru nawe bwagala nnyo obwereere bw'abantu. Kubanga essimu zo osinga goberera olwa akazi kogoberera ku TikTok akayina enkozi nenga neddankani ono baali kuki. Kati kino kireka bateena ani agifunamu ani gwekolera ani gwetakolera? Eyamba nnyo Sindi okusinga Shiba. Nti Sindi emufuula machuwa mu kwogera eri bafans be. Ate Shiba emulengeza nti gy'okoma okulengeza omuntu atalina makulu mu bulamu bwo gy'okoma ate omuwanika. Naye oyinga omuntu atalina makulu mu bulamu bwo ofuuka omuwanguzi. Kati Shiba kinaani musabye I think addeyo afune omuntu gwatya. Aleme kubeera n'abantu bano baatuma obutumi kola kino kola kiri abantu bamusanyusa naye afuneyo omuntu gwatya business wise. Kyovolaba nti no olaba Wininwaji mpangulukufu naye Wininwaji atya Julius wa Songs Avenue. Wininwaji alina abantu baatya obulamu bwadde mpangulukufu. Kati Sindi ye nga ye waali ali contented nnyo because alowooza nnyo nga tanaakwogera. Kizibu nnyo okusanga Sindi ng'ayogeza emotion. Okitegeera yayogera for the sake of ntino the game gy'abaddemu byonna naabitegedde okuva nga bamukuba enkokola mu Bruce Lee mu media byonna naabimanyi ngeri gy'obyahandulinga mu kyovola nti no mu kwogera osobola okutegeera nti mulimu omuntu
omunafu ne mbamu omuntu ow'amaanyi. Nakoma okumanya nga ebiseera ebyo waliwo twayogera nnyo ku Shiba Beta n'atugamba nti kati owa Kenzo n'atugamba nti kati mwe musobye nti temukyakola oli Shiba abula mukolera nze nali manya oba bano be bamuwabizza ni Shiba gye bagiri mu federation omanyi federation nga yo guli mugati gwa muntu gwagenda okulyamu naye omuntu ajja n'omuzego mu federation. Shiba oyo mulungi ng'omulabira distance naye si muntu ng'omusemberedde. Mulungi ng'omulabira distance kyova nti bagamba tomiitinganga omuntu gw'oyagala gw'olya muli gw'oyagala mu mutima tomiitinganga omusabanga nnyo akubeere wala osigalemu kali olime kuzula mizeeje. Buli wosembera nnyo omuntu gw'oyagala ozula ebintu bingi nnyo byobadde tomanyi. Era ojja kusanga ng'essaawa zino bafaani bangi nnyo bali mu WhatsApp group z'abayimbi bali mbuto zaabo abayimbi okitegeera. So kino ekigenda mu maaso kiyamba nnyo Sindi naye ate kissa nnyo Shiba because wotunda mu nnyimba ezitrending essaawa zino taliimu. Shiba alina luyimba ki? Luli kyali kizibu nnyo okusanga Shiba nga talina luyimba. Kati singa kibadde kiba nga waliwo chance nga Jeff Kiwaso okuddiramu omukyalo we yandimudiddemu bakole bizinesi yaabwe bawule business performance. Ani asinga performance? Ekintu ekiyitibwa hit songs kyawulakana n'ekintu omuntu okuyitibwa nti amanyi okuyimba. Omuntu era ng'alina oluyimba omuntu lwayagala mu mutima yajja okufuna owning y'amaanyi mu bantu. Tankweka ekyokulabirako ku bbato ya Bobi Wine ne Bebe Cool. Bobi Wine yajja nga azze kuba bbato nga Bebe Cool azze kukakasa nti amanyi okuyimba. Abantu ababiri abo bombirire Bebe Cool amanyi okuyimba ne Bobi Wine amusinga okuzanya amatatu g'okukola ki agali mu industry wadde oli agamusokamu okugazanya omulabanga ku bbato yaabwe ng'oli alaga nnyo ntuno yeki amanyi okuyimba ate nga azze kukola kuprovokinga kujjako kulabisa bantu nebyokola byabakadingo byabafalo kitegeera. Kati ne bbato eno olaba Sindi ye Bobi Wine Shiba ye Bebe Cool. Ekinjawulo ekiriwo nti Bebe Cool era amanyi nnyo naye ate Shiba tamanyi kuyimba ekintu ekiyitibwa live naye agenda agiyiga which is good. Practice beats talent. Mu ngeri gy'ayizemu mu kuyimba asobola okuba ono wa talent eyeefula nti naamanyi because fani waba agenda okujja ajja kujja ku luyimba Shiba ajja kuyimba ennyimba 5 hit song nga Sindi alinamu 2. Oyo omuntu tomuzanyisanga. Sindi bw'omutunulira waba performinga abeera ne band naye oli omusinga mulaba ng'anyenya yekka kiwato yekka kizibu omusanga okunga alinako omuntu omulala abuzaabuza kiba kitegeeza ita mujjeewo obulamu bwe bwonna nabadde aperforminga yekka nga ye omuntu. Nze mu performance zaabwe omuntu gwe nsobola okugamba nti performing Shiba ali way better than Sindi ali reserved takyalinga nga luli tiyali mulalu nnyo naye kati alina ebyokufiirwa bingi. Alina omwami alina abaana mufumbo kati binnya ebyokutunuulira byatunuulira nga ye omuntu wadde guno muzannyo gwa industry naye naye Shiba talina byakufiirwa okitegeera. Ate amanyi audience ki kyeyagala eringa nga audience ya Winnie Nwagi. Abantu bajja kulaba Winnie Nwagi ku cricket oval si because alina ennyimba nnyingi bajja kulaba omukazi wa lekijagendo kikolamu kankomaawo. So mu performance njagala ne Shiba ku performinga naye mu kuyimba ebyaddala Sindi aliwe better naye ate kimweyuniza because talina hit song abantu zebaagala ne Shiba azina. Kati mu ngeri gyakoze mu practice ye mpolampola kijja muyamba okuowninga n'okufuna enduulu ate kasita ofuna enduulu oba oli omukubye hands down oba ogikubye down. Tumaliriza Jacob njawa mpeyo abayimbi abakyala 5 abasinga okuyimba live band. Asokedde kaninza omugamba ate neweewuunya Kathani Kusasira omulabo oyo the baddest alina mbiro omulabo oyo
wa Tabbu. Omukazi omulala Lema Namakulu omulaba, mulaba edduka. Mary Bato omulaba, mulaba edduka. Omukazi omulala gwenyinza okuteekerako mulina ntumu and others. Juliana amanyi okuyimba live band. Naye Juliana yeetaaga omuntu omukubira nga amanyi okujja the best of Juliana. Kati Juliana tosobola musanga n'omugamba nti no abaana ba bandi kyeziri mu Uganda. Bandi Kiwalo Ben bandi zino va kubeeka beka sijja Juliana to bandi eri awo. Baana bano UB5 tebamukubire. Juliana alina okubeera nga alina abantu abasitegeera sound abasookera mu bingi. Atunda ebintu bingi, ali musical nnyo okusinga bali ba survive basomuzuka kasukusasira tugende tupambane olina atandika okuba n'omukwasa gwaddako kusaasira atandikira waawo nekimeri bata osigera bana bayimbi abakutegeka obutegesi nsooka otegekebwe kati ringa Lema nokera mu kino gamba gwe zuko yimbe n'omu omuzinda atandikira waawo era kyovula nti abasinga obungi babaloze maloboozi ne gafa. Lema bali bamulozeeko eddoboozi ne lifa n'atukukola show yenge eddoboozi terivaayo naye amuloga tumumanyi naye ne bibeera awo ono mukwano gwoyo atakuyimbirako oyo ne bali bamulozeeko nenge byamulogozaako kimanyi musajja kyaliwo onalebowo wegundi Dr. Yudaman okimanyi naawe okimanyi totubuzaabuza yali musajja ekyo tukivaako nti abakazi abo mulimu abakazi bo ng'olina bategeka kufuna the best of them Banava Gray ba Juliana ng'olina omutegeka nnyo okuwulira kiki kyali Grace Nakimera agwa mu kategori y'abali Grace Nakimera agwa mu kategori y'abantu wakumala kumutegeka kutegeka okujjayo ekirungi mu ye kati kiringa onoolaba Madonna ne Celine Dion. Madonna n'omukera mu ky'omuzuukusa asooka okukubira so. Celine Dion asooka kutegeka n'otegeka waguno okujjayo the best of Celine Dion. Ate mbasajja mpayo bata mu basajja omusajja bogama nti ono gwe bayita njagala bo bampe mu namba ng'ogamba ono yakulembera ono wakubirwa kusota wakuna kutano namba emu ku side yange Dr. Jose Chameleon live band live performance the greatest in East Africa namba emu. Namba bbiri njagenda ne David Lutalo. David Lutalo yakyuka ali machuwa namusanga ku shene gyasimbyeyo yayimba awezo nenge eddoboozi lye terifudde ate ng'ayambako ne ba backup. Si kyangu okusanga mu music industry Uganda. Namba 3 njagera ne Misa Kisemakula. Misa Kisemakula wa Tabbu nnyo mu live band. Namba 4 njagenda n'omusajja gwayita Bebe Cool. Namba 4 atudemu. Namba 4. Namba 5 njagenda n'owa Federation agenda ayiga. Saka kugenda linnya lye agenda ayiga. Yayigira ddala. Yava kuola omuvubuka yali agegenya kati yafuuka ayimba. Big Guy tomuwadde kifo kyonna. Big Guy tankola yankola live band nemanya ngantu Big Guy ayimba live band si mubobi ebyadda nze Big Guy kyali wange nensiraba nkosho ya live band ngantu Big Guy ayimba. Ola mulimu abantu abamu abayimbira ne ku CD ne ba flatinga ngayimbira ku CD mumumanyi ni mumwagala okufa obufi flating omumanyi flatinga ne ku CD na flatingirako ojewo tukuku okulanga line ziri ku CD azirabidde Aziza zione mlese oyo wakutegeka be bantu abamanyi kati Azizi mutwale mutule ba Juliana ba Morris Kiria mutwale mutule ba Juliana siga nto tebamanyi bamanyi bali music onyo kujjayo shows zaabwe n'ennyimba zaabwe mukwano gw'omulese wa Mathias Walukaga ate ongamba mukadde kadonkamu nona kadonkamu nade nji yaabwe kadonkamu Mathias Walukaga ono omusajja nkazibwe kapo haji mwagatira ko omukazi ambatwa kwa nti bawera nnyo bulungi atoyo kabaka era ni mbatano bange Hassan Nduga mubaka donkamu nimo kategorizi ni ndala mbadde ncha kunnyonyera ku kyazizi Azizi be bayimbi boyino kukolera production ngantegeke kubanga ennyimba zaabwe zoogera na myoyo omuyimbi ayogera n'omwoyo
okujja ekirungi omuntu ky'atajja kubeera disappointed olina okukola production nga yakabi nnyo olina okubeera n'abantu abamanyi ennyo ndabye ku mmandu oyo waliwo akabuuzo kamutera obuuza ntumaliriza kagamba nti nkanyumirwa nnyo nno emmere ennungi ne sex omulungi kyekisinga kikyogenda nakyo ngera n'emmere embi sex omubi atama okusanga omukazi atamanyi sex mulungi wakiri ngubi n'emmere embi kubanga yekkusa olubuto okumenya n'olya bubi naye ka sex alina okubeera kalungi bwe wata obimanyize mbikweyigiriza nekugaa munaye omusajja bamukwatayo batyo omusajja enkozi okola wooti munaye omusajja si kirungi kukusanga ng'ozise omusajja omusalirayo ka french cat omusalirayo ka channel o ebintu ng'ebyo ngenda mbikuyigiriza mpolampola waki nenkwata kaguni nentukula ka channel o osobola nenkunzi manyuzi olimba kwata kuddagala ndio ndimanyira ndiina oyaga kuddagala ndikuwe ddagala twali yaffenna naye wandikayo omanyi Diamond Platnumz oyo omusajja mwagala munyo kintu kimu yategeera business atazza omuzigo mu business weyabadde mu Uganda yamitinze badijje mu dijje namwa $10 abamanya abatwalina ku nnya atwaye ebisatu ebina ne kati mu abatalina manya temwafunye gwe twafunye nsafunye akagerike siri dijje ne kati bujja kusanga embwa ze Uganda tezijja kuwadde n'ekikumi kati kubeera atapita paka last nekino kyalesewa kino kiraga zali Diamond bwe yaze ku kuzinda n'agamba nti akayimba nkumbira omukwano akaweereza mama wa mwana we. I think mama Jola mwagala nnyo mwagala naye so amuweereza kayimba kuba kati yagenda bibye naye ngenda bya mama Melissa nso omweza akayimba nkumbira omukwano nso kamuweereza because omanyi mulimu omuntu akolekamu ekintu ekiyitibwa loko muggwe munda buli muntu alina ekiwe gwasinga okwagala mu bulamu omuntu ayinza okuba nga yebase ku bakazi bangi oba ku basajja bangi ni mulimu omusajja omu atasobola muva mu bongo ngalanga nti mukama kati senga kyalinawo kyansi ng'omuntu nsobola omuddira kati zali y'omu ku bakazi abaakyusa enfuna ya Diamond Platnumz abaakyusa brand ya Diamond Platnumz abaleeta emikisa ewa Diamond Platnumz so nze simunenya kikola just namwebazaako olw'okwagala the greatest song of all mu Uganda nkumira omukwano kati ekyo nga bw'ogambye soki bunga yetaata w'omwana nga sawa zinali mu kintu ye kimuleka nga oli amuweereza akayimba nkumira omukwano ekisokedde akyalina okumanya entamungu ba togisangako nga ekyali mpya togiwubiranga omukazi nga sigga omugiddeko embuzi nga wamusanga bamuggyako dda tomuwubiranga nnyo omulekanga ate kibi nnyo okulaga omukazi tinoomwagala olina okubeera omusajja omukazi watuuka ekisa n'atandika okukontrolinga oba owedde kuba Diamond waayita asali nti jangu egundi ewaabwe agenda omanyi bikolebwa kizibu nnyo omukazi w'omwana okukyala taata w'omwana 100%. kati soke bukyali bakiyita bati relationship ne relationship erimu abasajja bangi abasobola okutakinga over because ekisokera dde olina okubeera n'amagye okubeera n'omukyala gwe bayita zali takyali mu byalaavu ali mu kintu kiyitibwa ongattako ki tusiibula abalabi ba media abasibilabi ba media we salute you betunyiziza munatusonyiwa that is reality betusanyusiza munatusonyiwa that is reality tubagaliza okubeera obulungi we salute you until next time neyanze okubanga oli mulabi mulungi ku media webale nnyo kyokola kirungi nnyo musigalanga otugoberera buli kimu ekirungi kyokola kikutuusaako nze Duncan akomata 10 mpeera mbeere bulungi